ebiseera bingi mbeerawo ne neebuuza nti ku masomero gye nzize mpita najje nankumbyenga Christian School, Jake High School, St. Peter Liberation School Butayunja, Akwata Empola Kiswera Primary School, Light Secondary School Kitoma. Abamu ku baana be twalekanga ku masomero ago nga bali ba compound. Abaana be twalabanga nga ffe twabeeranga mu bibiina nga bakkirira ku luzzi okukima amazzi. Kulwalira obulamu bwabwe buli luddawa. Era baasigala bakima amazzi oba obulamu bwakyuka. Noonya nnyo abaana abo. Waliwo recently omu ku baana mukwano gwange twatuukanga ku ssomero ssaawa 12:00 naye ng'abeera yatuusewo dda ku 11 ng'ekimukeeza kwera lujja compound okulongoosa ofiisi y'abasomesa okubaterako kyayi n'ebirala. Ebiseera ebisinga mbagamba nti buli muntu watandika okutotola jjaneye olugendo lwe osigala ogamba nti oba oliawo nkaabya kyekyo. Nabadde mpuliriza amawulire olunaku lw'eggulo ku Sunday ku CBS FM Joshua Musaasizi NSUBUGA ng'asoma omukyala gwe baakutte eyazadde omwana ku myaka 8 yajjemu olubuto ku myaka 8 omwana n'amutunga ekiso mu bulago n'amutta. Bagenze okumubuuza nti lwaki omuse nti omusawo bwe namukubidde ng'akaaba nnyo n'agamba nti mutunga ekisaafe yabadde agenderedde kujja mu lubuto. Mpulira ebintu bino nensigala nga neewuunya nensigala nga neebuuza nti mulowooza muntu kyagwanidde okuzaala omwana ye mulowooza muntu kyalina obusobozi okuzaala omwana ky'oli ku lwaliro oyinza okuba nga tewamanya nti oli kibeera emyaka nga 5 emabega emyaka nga 10 emabega emyaka nga 2 emabega naye buli muntu atonnya ku nsi ajja n'akaseera ke. Olunaku olwali mu programu ya Lugonvu show nina omwami Simon NSUBUGA abeera yeddira Mamba ku lunaku lumu lwokka. Ku lunaku lumu maama we yamusuula mu kisaka kutuusa ku lwaliro alina enkovu embwa bagenda okumuggyako nga zitandise okumulya omutwe. Osobola okusonyiwa oyo maama wo? Osimanyi oba omanyi bwe kiwulikika nga bagamba nti maama we yakusuula ku lunaku lwennyini lwe yakuzaala agenda okukusuula ng'akwalidde ekiveera kwe yakuleka nga takusudde bantu bwe banaakulabira bakulonde bakukuze wabula ng'akusudde mu kisaka embwa zirye abantu batasobola kukulabira naye buli muntu aba n'entuuko ze. Omulaalo ye yamuzuula agenda okulengera ekibondo ky'embwa agezaako okuzigoba nga tezivaawo agenda okutuukawo okwebuuza ki ekiri wano ekikuumiddewo embwa nga NSUBUGA Simon embwa gwe ziriko ziri omutwe mulamu alina n'abaana. Nkwaniriza ku Lugonvu show nkwebaza okuba nga twegaseeko olunaku olwaliro. Nawulidde emboozi yo nagisoma mu bukedde. Yes sir. Nembuuza nti bino ebintu bibaayo mu mutima nenga nti naye nze nzize ngamba abantu nti ebintu bino bibeerayo bya ddala. Ebigambo bye byankutteko nnyo ku myaka 6-7 nga kojja abuuza nti ogende mu ssomero oba ogende ku nnyanja ovube ku myaka 7. Okusomako jjaneyo abantu bangi baggwamu essubi nga tebamanyi nti waliyo abantu nga be basanga nga totegedde taatawo tutegedde maama wo up to now. Nkwaniriza buuza muno Uganda akulaba. Mulabi wa show yaffe no Lugonvu show nkwebaza nnyo ku emirimu gy'okola. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu lwampadde nze naawe kyo kikulu nnyo. Yes. Bangi bannaffe batuvuddeko mu maaso tusaba Mukama Katonda bawummuze emirembe abafunye ebirungi nammwe tubeebaza twebalizewa Mukama Katonda ate ebirungi bye tubikuume so nga bijja tuyamba mu maaso. Yes. Amanya ngogedde bulungi. Amanya yenze NSUBUGA Simon. NSUBUGA Simon. Mwana eddire Mamba nga nzaalwa Buganga Kikuli. Kiri luddawa? Buganga kiri ng'otandikidde ku Katonga wagambye nnyo ku kipande kya Gaddafi. Yes. Okutuukira ddala mu Lwera eri eyo yonna bagiyita Buganga. Nagezaako okubuuliriza lwaki bagiyita Buganga banga nti olutalo lwanyikirayo nnyo lwa 86 Obuganga bwali bwa ng'ogenda okutuukawo nga wawunya Obuganga. Yes, so ye research gye nakola ye mukama wange.
ebigambo byonna biwulidde nabirabye kanga nti nabisomye owulira otya okubanga kati oli mulamu nga bagamba nti nnyoko yakusula olina olunaku lumu oddawo n'otandika okwekubagiza noga nti lwaki maama n'okyawa buli mukazi gw'olaba era maama simukyawangako mwagala nnyo era wayitawo ebbanga ngenda ku malaalo ge ne mmulimakoko ne muwayo n'essaala awummule emirembe gyali biro byaliwo kati nange ni muntu mukulu ndaba bangi babikola bayinza obutabaawo butakkaanya wakati w'omwami n'omukyala ebivaamu ne biviiramu ebyo naye mami gyali awummula mirembe era nkwagala nnyo jane yatambula etya bitandika bitya bakuzaala batya otuuka okusibira mu nsiko sitole nakati bangi bakyagimpa kuba bakyali balamu baŋŋamba jjajja yankuze yasooka okugiŋŋambako okukola kuba yagiŋŋamba nkyali mutebimu nga sibitegeera paka nze lwe nabuuza abaaliwo abakulu ne bampa sitole yonna bamu bajja ne badduukirira baŋŋa nti maama yafuna olubuto nga taata mufumbo taata ndowooza n'atya okwonoona amaka ge n'agamba mu lubuto baluggyemu ebyo njifuna ku sayidi by'abakojja abakyaliwo ababinyomeza ndowooza maama afuna olubuto mu taata taata gwafunyemu olubuto mufumbo taata amugamba tojja kutta maka gange jjamu olubuto omukyala agamba nedda sijja kujjamu lubuto nsobola okufa ndowooza bimu bye yalowooza amala okunzaala aba n'olubuto emyezi 9 anzaala bulungi nnyo katonda yannyamba yanzaala sirinako bulemu bwonna era mwebaza nakati akyankuumye maama Yansuula ku kyalo ekiriraanye kya taata baali mu area yemu nozanga obukawo ebyalo yagaana okugyamu olubuto n'akuzaala bulungi n'akusuula n'antwala nanzazika oba n'ansuula ku kisaka makulu ki agakirimu kubanga byonna ndabanga senga vudde mu ngazeemu awo nange simanyi kyaliko oganye okunzijamu nga sinaba ndoozera zaali teekateeka za Mukama n'ansuula ku ttale kati ku ttale okwo kwaliko omwami yalina ente yali mwami Munyarwanda bamuyita Lusangano kati yaddayo e Rwanda bwe nawulira bagamba yalina ente nga nnyingi kati ng'alina abalala batwala ente zo okubanga baziwa omuddo bamala okukama kati omulala aba ayitawo ku kisaka n'alaba embwa nga zikuŋŋaanye nga mpitirivu n'agezaako zigoba ne zigaana ndowooza n'akoze ssente embwa ne zeeyongerayo agenda okutuukawo asangawo bebi ng'akaaba ng'akaaba mpola amaanyi nga gamuwedde nga yeggwe yenze n'akuba enduulu kati yakuba enduulu waliraanye abantu basobola okulimira waliraanya ennimiro z'abantu ne bajja mu bantu abajja mwajjamu omukyala baali amuyita Nakatudde Alexandria yali bamulerwa abantu abaalinga bayamba mu kuzaalisa edda mu bitundu eyo mu byalo najja n'agamba omwana mumpeze ngenda mumukuza yali teyazaalako yali mukyala mugumba ndoza alina omukwano gw'abaana n'antwala ewaka n'aleka okunyiga mukadde kati nayina ekiwundu ku mutwe kino bateebereza mbu either embwa bazannumu bazanninnyako bulinnya bonna bateereza buteebereza kati nga ntwala waka nga banzijanjaba nteekako eddagala yateekako eddagala lino egganda kumbe ekiwundu kikola ki kyongera kuvunda ekulanga embeera esajjuse n'antwala mu ddwaliro enkozi kati okuvaako okutuuka mu ddwaliro enkozi waliwo kilometers nga 7 katemetemo weekali n'antwalayo n'asangayo abasisita mu ddwaliro ery'enkozi ne bagamba mukadde omwana nti omwana n'abannyonnyola embeera mwe yansanga bambi nabo ne bawaayo obudde baliko okunzijanjaba ne banfaako banyumiza binyumiza ebyo kati batuuka okubanga batusiibula ne baagalayo akasente baga jjajja kateerayo akasente ko jjajja ngenda kukajja luddawa jjajja atakumanyi yakulonda bulonzi yannonda bulonzi kati ng'addeeka ng'atunda embizzi bambi atunda ebitangaye oba yalinda awo simanyi yange alabirira omwana gw'atamanyani maama we gw'atamanyi ne taata we naye nga baamusuula ku kyalo taata kwali taata teyafuna mu mbeerega naye omwana ono yandiba taata oyo yali muntu muvuzi wa mmotoka bazitanga simanya mu Masaka oba kofi simanya gulwa cooperatives zalinga tata ndowooza nga tabeerawo nnyo kati munnaye
nga banzijanjaba jjajja nga awaayo sente nga nzira waka ngambira na jjajja kati nabe naye ebbanga ndooza lyali ttono baawe n'afa tusigala babiri nankuzaamu ekyejjawo nga ndi waaki egyo kingi kati omusika we yajjira netubeera naye yajja muvubuka bambi alabika bulungi nnyo muvubuka netubeera naye kati okusoma kuno bambi n'atasooka kufaako nnyo. Oli myaka emeka olwo? Ntandika okutegeeraza nali myaka ndowooza nga 7. Oli waka wane wa jjajja? Ogenda otegeera olowooza ye maama wuye? Era nga ze bwe tuba tuzannya ze muyita maama kati abaana bamanyi okuŋŋamba oyo si maama wo kirabwe oyo si maama wo jjajjaawo nze nga ŋŋenda nkaaba misinde bagamba toli maama wange toli maama wange oli jjajja wange n'akwata n'alira n'agamba sirika mwana wange jjajja oyo bambi yanmanyi kubanga takyaliwo. Omuyita jjajja naye ng'ate tewamuyinaako Luganda? Kakati tutuuka mu 94 taata oyo yajja omusika kaze manyi nfunye manyi bange aŋŋamba twali osome oba oyagala genda ku nnyanja 1994. Yes bakajjukira waaliwo ennyanja ffe twalina ennyanja etuli kumpi nnyo abaana bavuba bagenda ne baanika obutimba ne bajjayo ne ssente ne balina amalobo bagenda ne balooba obwennyanja obutono ku myaka 7 kwa kusindikira ku nnyanja. Yes omwana emyaka 7 asobola okukola ku nnyanja? Agende oba kyesinziira ekitundu ky'olimu ne ku myalo omyaka 7 akola bagenda ne baanika obutimba ne bafuna ssente kati munnange nga muganjagala kusoma ne nga nkwata nga ntwala ku ssomero nga ntwala nga nsoma P1 P2 P3 kati P3 awo olwo osomera wa? nali ku St Jude Kitokolo. St Jude likyaliyo? Erikyaliyo era banjagala nnyo nnyo nabasomesa mu abasomesa nakali bakyaliyo era wetuukayo wali nga baga nti mwana waffe nakati abagenda okulaba Lugonvu nga bagamba tosobola kufuna ntebe nga nze sinnatuula tosobola wonderful. Yes kati nga ngamba omanyi nga ngamba omanyi nti sente ziweddewo ezikusomesa sikyalina sente P3 nkoze ntya okuba nalinamu ki ekyokusoma nga n'abaana mikwano gyange batuliranye basoma abamu naye banandika batya ku kyalo kangenda nga ngamba omanyi kangende ku ssomero ndabe headmaster Mr. Mwimeri yapo yannyamba nnyo era mwebaza nnyo naŋŋamba kale mwe munnyonnyolamu nanga tikina mutawaana jangu osome kati nenfuna obuzibu obw'okubalansinga emirimu gy'okusomera okuba nalina okulimiranga headmaster yali musajja mulimi n'okulima ewaka kuba wendi emmere ate wensula 3 n'okubaako n'akasente mu nsawo era ngula ebitabo oba ngula empale okitegeera kati naye nensobola okuba nga mbibalansinga naddala ngula 6 nakeera ku makya nengende headmaster nennima etuvayo essaawa 6 oba 5 nenkomawo ewaka nenkima amazzi oba nenjoza n'ebintu kati kusaawa nga 8 awo nensooka ngenda kuba ekicuba kyange ekyolubimbi lwange oba lwankumi nga 4. oyagala zaaki kwegyo emyaka sente nokubaako n'akasente ewaka oli awo nywa ndyanewugulayoko ku ngoye olumu nga tebampa ngoye nze nze nali neegulira engoye ku myaka emeka? Yes myaka egyo ndowooza myaka 8 9 nga nze neegulira engoye nagendanga ekaya mu katale olwokubiri nengulayo ekisaati kyange ekye2,000 oba 1000 nange nembaawo nogula ku sapatu. Yes akati Dimasa ne munnyonnyola nanjagala nnyo bambi Dimaster nga nkola nga ntuma genda ogula ensigo ya kasooli nenjigula genda wano olete kino nenkikola kati kusomera waliwo ekizimbe kye baali bazimba naŋŋamba omanyi nti njagala ekizimbe kino obeerewo nga bakizimba foundation kuva ku foundation paka kati amanyi okuntuma genda obaleetere bano abazimbye baleetere kino genda oleete kino wabula akasawo ka semidi genda ku dduuka okavuge ku ggaali okaleete kati nenkola nemala P7 ku myaka 9 10 11 ng'oli mukozi wa ssomero bayizi banno tewasanganga mu challenges nti bakuyeeya banjeeyanga nnyo ekipakasi kikyo ennyo era nga sina nakatiibwa ku ssomero kati mu P7 yawo tonatandika kulaba ku nsonga zino obwana bwattu oga nti kakati ate omanyi tusanga okusoomozebwa nova ku mulawo nga bino sijja bikola binswaza ntandise okulengera tubeibe era waliwo yali sikinga naye bamuyeeya nnyo oyagala otya oyo alina nangatto nze engatto najambala oba ndi mu senior 5 noza senior 5 okwambala ku ngatto wasoma senior nga tuli mu ngatto nga siri mu ngatto ate abaana balala
nga bali mu ngatto era saafunako girlfriend nga nsoma secondary ani ayinza okunjagala ate kati wali ani yali alisikiriza bamuyitanganye Rebecca bajja ali Julie zali bamuyita Julie yali mukwano gwange bali bali bagagga nga balina kasente balina emmwanyi nakwagala kiki ekyenjawulo ekyaliwo ekyakusikiriza nali mugezi mu kirasi by the way amagezi ganneeyimirira nnyo kuba njukira ekitole okuva mu P1 paka P7 saasoba kukisaasukka mu kifo kyakusatu naye nga oli mupakasi nga ndi mupakasi posa mulale muntu twapakasako ne mu primary awo yali sendi ebanga kati kondakita wa obakola ku nsambi okwo naye bambi we tebaali bulungi najja nanegattako mwembi mupakasa bwe mwanyuka bwe mwamaliriza ebibiina nga ffe nga tugenda tukola mirimu gya mukama wa headmaster ate nga atwagala nnyo anakamere olumu kusomero ffe tulya kuyabasomesa tulya kuyabasomesa kati tenammwe temwesasuzanga bino ebyana mwatuyisa abapaka ki kati naffe tulidde ku kaceere tebyaliwo ebyo kati bagala kusima ttoyi ku ssomero nga ffe tunoonya basimi ba ttoyi ne bajja basima kati nga gyemirimu gyaffe gyegyo genda ewagundi omugamba gyasima ttoyi omwami omu gwe naleeta ku ssomero akima amazzi bambi n'akima amazzi nga bazimba essomero eryo n'azimba akayumba era mukwano gwange nnyo mu kyalo eyo olabijjukira mulimu gwe wanfunira sente mwe najja nenzimba ennyumba serious yes okoze P7 nkoze P7 ogikoze otya nafuna oba 10 oba na 4 nafuna 14 ali badde nsinga waawo ne olwokuba nti embeera mwe nnali n'ekyalo of course UPE essomero tumala bumaazi busa wamala ku busa ebulungi nnyo abalaba Lugonvu show simanyi bameka baaliko ku masomero g'okumala busa twali ku Aquatempola Kiswera Primary School nekyaliyo waminsi na Mirembe minsi na Muju twayinanga Master Nkata twayinanga Master Kasanya abayitako ku St. Bernard's College Kiswera balina okuba nga balimanyi cause twali ba neighbor naye nga okuva ndooza ku P1 mpaka ku P3 wagendanga n'akalago akatunge koyina okutuula ng'entebe zitandikira mu P4 ate nga P4 zituulwako baakabedwa life tebanyangu naye life ya primary eyo yanyiga nnyo nyoba nali muto kati nga nyina okukozesa amaanyi mangi okwebeeza awo wonna kutuuka mu P7 ng'okimanyi nti jjajja ye maama wo ye maama actually okufa yali afudde naye nga yafa akiŋŋambye yafa mu kyakumeka yafa ni mu P3 no lindako okay okutuuka okugamba nti mpakase nga jjajja amaze okufa akulekedde taata gwe walowoozanga nti taata kumbe temulinaako busimulinaako taata kwe kugamba nti kati sente ziweddewo ogenda mu kipakasi ky'essomero kati embeera mwe nnali eyo omaliriza P7 kati baba ku P7 okwo njagala nnyo okweyongerayo nsomesa ate oli kisajja kikulu kubanga watandika already okuze wana ebinakola ku ssomero first day mbijjukira bikibiwa bijjukira bantuma ngende ne dust oba dust ezo twazitanga dust wazikyaliyo zitya ezisiimuula blackboard kati yabaako ekiti kati nga oli okuli bakwako sponge kati nze nagenda nkutte mu nsawo mu kirasi nayingira buyingizi yali musomesa yali asomesa batuma mu kyakunambuji yali twali mu P1 bagamba buka kirasi esooka yabeeranga dasta ng'esiimuule essomero lyonna banga genda mu kirasi esooka nga terimulanga magenda mweddako nasanga bana P4 bali mu kusoma madamu ali musina yingira buyingizi nkutte mu nsawo n'ogijjawo muganja gala dasta mu Luganda ne baseka baseka ne basirika ne baseka kasajja kikano ne baseka your first that school my first day ekisigenda kyerabye komis so nisinagamba ono waawo ono bambi nejjana abaga abane mwino mwana ali fane era nze nga banjagala actually mu bukulembeze bambi nebaza Katonda yambo okulembeze P1 nembeera prefect nembeera class monitor ne P2 P3 ne bampo okubuyonjo sanitary prefect P4 nembeera assistant head boy P5 head boy P6 head boy P7 head boy nga gwe kabejja naye ng'ate kati oba weeyambisanga mukana ak'obwedi boy nga Julio liki yava akwagala ndowooza kirabika head boy mugezi bino background y'ebyenfuna si kikulu bweyanguliranga n'amandaazi
nga yakuteekamu ssente yateekamu ssente so kati ali ludda wakati gyali mu kyalo gye yafumbira mukyala otaye n'omulabako nga nimulabako mukwano gwange ne mubyejjukanya antya n'okuntya kati atya kilasi nga tofaayo juli nyinamu esatu ziizo beera kilasi yakyuka naye nga tekyukanga zemba muntu wa bulijjo anti no wa bulijjo naye anzemba wa bulijjo status yono gwe wa bulijjo so katumala P7 omala P7 what next nali njagala nnyo radio nga kati njagala nnyo radio nnyo mpuliriza nnyo radio bambi nnyo njagala nnyo kuba omanya ebintu ebiri mu ggwanga true ebiri mu nsi ezikuliraanye n'okumanya kibwoyiza otambula n'okumanya kwayinza okugamba oluguudo nti balusibye gwe ate gyoyitira enkya ne bakukwata so nabeeranga nnyo ku radio waliwo radio bagitanga radio star program bagita Bikolobero squad yabako ku makya mugenda wala ne bamugenda wala anti Bikolobero squad omusajja we bamuyita Innocent yali yaba namunonya nakeera nekimugamba n'asanyuka nnyo yali ku metro we nali nyingira radio ye musajja yavaako ndyoke nkwata omuzindalo nantandika okusoma amawulire yali akolera programu eyaba mugenda wala ne bamugenda wala anti Bikolobero squad saa 12 paka saawa 12 paka emu kati nga nalina okusoma amawulire ge ye muntu eyankwasa omuzindalo okutandika okusoma amawulire ye yava ku programu ndyoka nzija gyali talina mutawaana so ne mukyala we kati RDC owebuyiko mukyala banda Jane Francis Kagayi banda ye RDC webuyiko so kati abali okuboogera Celesta complex emunyendo bagaba basaries mudduke eyo mugende mufune basaries engamba kankere ku oli waka ndi waka radio giwulirizo ogijjawo anaina ka radio kana kula sinje bazaali 13 twabitanga buwoko maani obu ngena nakunga tekamba mu nsawo nenkera ku macha 11 nenzuka bali bakyebase zine ntambuze ekigere okuvaawa okuva ebuganga paka mu nyendo so kolindeko buganga watugambye okyamira ku kigende eggolo we wali olutindo olwa katonga wali ekipande kya Gada nga tunatuuka mu Lwera nentambula nabigere noyita mu Lwera true story noonya kusoma Lwera ne mumalako actually bagazi kilometers 9 Lwera lindako ovudde Katonga kubanga nawe wali wakagendo oyingidde Lwera oyita mu Lwera oyita mu Lukayo oyita mu Lwera ogwa Lukaya ova mu Lukayo ngenda bajja ngenda bukulula ngenda simanya mukoko simanya ngenda kaddugala simanya ntuuka wawanvu nnyo mpugwe oyingira ku welcome osalamu ogende mbabuuza Celesta bangamba liri awo maaso genda awo mwaka kyogo it was 2001 wali ludda wa mu 2 kyekikuza kati nentuukayo nasanga omukyala nasanga musirikale ku gate nangamba agenda munda awo nsanga omukyala nemubuuza nangamba mumanyi nemugasi mumanyi nangamba genda otuula wala mwami w'ekkooti nga yeye kati nali awo ntudde otuuka waga nti ngedmaster bamanyi ye wa kooti kajjukira n'abaana tebasitafu bali bambala makooti sesa bali ba smart nnyo abayizi nga nabo bamakooti kati omuyizi omu bwe yajje nemuga good morning gisa omuyizi ko ye mbuza ayu Mr. Nsereko nangamba Mr. Nsereko is coming kati gwengo amaaso go tokiraba nti ono muyizi sebula bawa tebangambye wa kooti fear je nyina kati mbandi awo naye tekwali kwepanka sajja tayambalanga akongato olumbye essomero gye bambala amasuuti mukadde wa nange nali simanyi bambala bwe batyo naye bakukitegeera tewandirinnyeeyo asante sigenda kati bandi awo najja mweyanjulira natunulira bwati kigatto kyonna kinali nyamba kyalinga kinigiri yani bigatto byali ababinga babyambala bisonsekamu natunulira bwati nangamba oviriddewa nemunyonyola gyenvudde nangamba ozoti anti nga ntambula nangamba okaijangu kati bweyanga nti jangu nentambula netugenda munda mu ofiisi ye obe twasanga bali batudde abamulinze yanga akasoke malize mutabani wange ono tuuka munda nambuulira nandaga sachula y'essomero bwetambula nangamba ojja kuyitayo 7,000
omusanvu gwa uniform yes nangamba onazifuna nemuganja zifuna nangamba kale kati yampe 14 nanga zino zikuzeeyo akwatiddwa ekisa bambira mwebaza nnyo yanyamba lwakuba saasobola kubanga ntwala mu kisoogo kati akugamba ogenda somera bwerere buli kimu kya bwerere naye ogenda kufunayo emitwalo 7 ejja uniform ezo ng'omanyi gy'onaazijja nagenda azikiriza naye nga nakkiriza ngambi musanyusa akuwa 14 penya ntambula tukakweruka mbanetera 2-5 paka Katonga motoka enzijjamu bwe yanzijjamu kumba abamotoka bandabi abaliwo ababoda bandabi abaliwo waliwo boda bakutadde mu katundu awo mu katundu anavaamu nzimbi avudde mu motoka mukimbalenga nti tolya ku luvimbawo nsubuga wuyo avudde mu motoka overudda nemugamba ambadde nyinako wenva kale taata bamusanga mu katawuni bamugamba mutabani we twamulabye ava mu motoka bayadde avaawa olwo teyaŋŋamba enkeera nga mbuuza tumaze okulya aŋŋamba waayitye bangambye olabo twabalabye ova mu motoka adde overudda olwo okyabeera n'omwami ewaka maka ga jjajja wenkyabeera nze simanyi nnyo okulimba nemugamba nadde ngenze bwati nebwewati bampadde ekifo nti nebagala emitwalo 7 naŋŋamba 7 ono giyina nagamba siina sente azo sizina ge mazima nangamba kale netusirika kati tutamu etambula abaana basoma kati olwesomero lyetuliraanya baliyita St Francis Kankobe nga kangendeyo konsabe sanga idi masaba bamuyita Mr. Ttale desirausi bambi yafa naye nangamba yagala kusoma nti nkwagaza ebidomola 12 ebyamazzi olwo ebyeri biganye nangamba oyina eggaali nemuganjira naye nga sigirina niyo manyi nja kumalako agamba okusomera ewange oyina kukima mazzi primary yo n'ogimazeeko otambulira mu bulamu secondary ogiyingidde oyingidde bulamu obwo nemugamba kale nagendayo nga lwakuna nangamba ku Monday jangu osome akati sina na uniform sina na bitabo abaana bambala ngatto sizirina n'eggaali gye mulimbye sigirina kati bizibu nga byeyongera bweyongera naye nga gwogamba nja kumalako nengenda wa neighbor amuyita mwami Ddungu Vincent nemugaddungu manyi nti saba kagaali kaako ngenda kukima mazzi kusomera bampadde ekifo nangamba kaako katwale neneeyanza kati wali omukyala tumuyita Maama Mantini mukyala Sembatya muganja lompoleyo 10 oba 5 ngende ngula ebitabo azimpa kanalinga mulimira obulimiro bweyo nemugamba ojja kuntemerayo olubimbi tujja kwebala nangamba kale kati ngenda kusomera sanga abaana batukola dda waaka bagala 12 oguza zi black book obanga ofulamingo walabawo musana ndagula kati tukwabu ali 48 page 48 nga wakagoba kugosanze bamalidda ajuza ka 48 ko kati munenga ngenda kati kusomero nagendera mu kisaati nga tiyali njeru nnyo nekyali kisaati kyange nga kirimu ebibombola naye nga kirimu ebyeru ndi masala ngamba esaati sijagala nofuna esaati ate nga ogijeyoga maidadi kwensibidde eyo yo nga bwenjambala mmanyi nyamba nesaati agigobya agagenda ofuna esaati kati olwokubiri lwaddako lwali lwakatale nga nzirayo wakatata mugamanyi nti banjagaza uniform eno bagingobezza nga mpe 25 nga ngenda ngula esaati ngomawonji kuba akakindo sajigolo najigolo sajioza najjoza nga njongeramu kakindo ekera ngena nga nsoma kati nga sawa 7 nalina timetable yange sawa 4 yana ekimayo ebidomola 3 baagala ebidomola 15 yes kunya 3 banno gye babeerera mu break ng'oli mazzi ndi mazzi ku 7 ndeeta 5 batwana sawa namba gwe 8 osigazzayo 7 kati olweggulo batuta sawa 9 awo kitundu bakubya akali tufulume nga ngenda ku luzzi osibako bimeka nasibangako kati obuzibu bwa byonna tebwali bw'amazzi kugatuusa wano naye ogajja nga waliwo ekikko era bwe njogera abasoma ku St Francis bakimanyi ekikko nga kiwanvu nnyo gye bayitayo kasaalu wansi naye ogatuusa waggulu olina gasitula na mukono kati nasibako ebidomola nga nsobola okusibako 4 nasibangamu omugwa 2 ng'osiba ekyayi eno nekirebeeterayo neno nekirebeeterayo waggulu netekayo 2 bwe kirebeeta ku muti temwasangako twayinangako jansamba
ye yanjigiriza ebintu ebyo nga kumutya saako ereme kuyimuka ereme kuyimuka ng'asibayo bibiri eno neyo n'asibayo bibiri waggulu n'ateekayo nasaa kusomero bifu byonna nga biyiika naye nga bibagamba okukimiramu yes akati kati ebyo ebidomola by'okukima ku ssaawa 4 oli mu bigere siniya nze nali mu kigere banno bali batya true story bambadde engatto kati gwe nga oyingira lindako bambadde engatto bali mu mpale empanvu zalinga mpanvu mu uniform kati gwe walinga mu bigere mu mpale yange empanvu true story bamanyiira kyenjogera teyatakimanyi oli mu mpale empanvu n'ebigere byange naye nga ndi smart nyera nga neeyagala ngenda okuba ekikalu bulungi nnyo kakati tusoma eggaali okutuka mwezi nga gumu gye bakwazise gye banjazise nyiniyo mugamba eggaali omumanyi munaka gukutusa omutwe ayombyeyombyemu awo nanga mpa eggaali yange nenjimuddiza kali nga ngenda kukozesa mikono otandika okukima amazzi ku mikono ebidomola 15 nakimayo ndowooza wiiki ng'emu ekifuba ne kimu enda okutandika okukolola musaayi Headmaster nga terabamu mbeera eyo ey'ekisa nti omwana ono mumenya mulimu ate batalina bisa kusinziira ku kalicha zaabwe nga babeera bakozi okitegeera mulimu abantu nga babeera bakozi bo nga kitakirabamu buzibu ate bulijjo nga kyabulijjo okukima amazzi kyabulijjo akati mugamba angamba omanyi kati okusoma ogira okuwummuzaamu paka lwona afuna eggaali naye nga sina subiri funa ggaali enzira yeeka nentuula ne kati mbandi agamba bw'oba tosobola kukima mazzi n'okusoma kukomi wano naye nembinyonnyolamu headmaster nembinyonnyolamu father bamuyita father Semuddu Francis kati jukira twalina church n'essomero St Francis nga tulinako ne orphanage gundi wakateyamba bagita Kankobe abakolagana ne bana abe Nalukolongo era bana bavanga Nalukolongo nga somero liri wamu kati nga njaga nange bangatte bali bakateyamba okkiriza nzikiriza oga nti kaneweeyo bwe ngenda mu bakateyamba bali basula bulungi basula mu masannyalaze bayina engatto bayina ebitabo bonga basulayo nga bali bulungi nnyo bamubajjanga wano Nalukolongo ne batwalayo faza nangamba biwanvu ate nina kulaba sister gundi kale faza nenga talina nnyo budde ndowooza n'ekita kati dimasa nemugamba faza naye kirungi mmanyi okulima ogamba father nando kanjoge ne faza headmaster akukkirize tugendayo akuze w'omusajja yaga nti batusobola kukima amazzi wumula ate kumbi yalinga mukama we faza ng'alinga ye boss namugamba ati soke kakole buli lwengoba nga school fees mu nnimiro buli lwenzija n'ekitabo ndi ngoba school fees gwe mu nnimiro buli lwa mukaaga kumajja mwasomanga Monday paka Saturday Saturday twajjanga ffe kukola Saturday nga abaana essomero lyawummudde naye nga mumulina okujja twaliyo nga basatu nze twali bananze Rubwama Musiige twaliko ne Polosi be bayitanga ba SD school dependence era twijjukanya nnyo batusinkanye twijjukanya nnyo kati nga tulima tulimayo kasooli tulima muwogo kati nakikola paka senior 2 kati mubasomesa omanyi bino mbigamba nnyo n'abaana gyenkolera mugamba obanga okola banga ow'enjawulo mu byokola okitegeera beera ow'enjawulo mu byokola abantu bakula balaba enjawulo yo ekyenjawulo buli muntu kyokola aliwo asobola okukikola buli kimu naye okikoze otya okitegeera kati mwabo bonna bali beetaaga obuyambi omusomesa yalabanze nangamba jangu sobola okutwala ewa taata wange n'akulabirira omaze siina mutawaana nga yagendayo ng'abagamba weekend ng'akomawo angamba omanyi mwaka gujja tugenda mu senior 3 nga tantwala nga bannyaniriza nga banjagala nnyo akutwala ewaka ewaabwe Bushenyi Western nga banjagala nnyo naye nga emirimu gyayo mizibu mirimu ki gyakulunda nte sirundanga nakukamyu simanyi nabo bakama ne babinjigiriza nenkola kati eri kyenaba kyanyisinga ennyo okunneeyimirizaayo nali wa mazima tunga mmanyi ennaku yange kitegeera era ng'amata nze bwe ntwala liita 6 ziba 6 ate nga abaana baaliwo bangi waka naye nga beesiganze
era business zaabwe genda kujjayo sente nga mu banka ngeeyo nga batumanzi nenzinona ng'obimanyi nabiyiga naye nga ku ssomero lwenkedde nnyo ntuuka ku 2 kitundu kiki olw'emirimu gye nsooka okukola sooka n'okama amata nogatwala ku ddaya ne bagapima abaana abalala baliwo nga bakola biki bo baali babisulo baana bawaka gw'oli mupakasi nali mupakasi baana bali ku Ttale school bali ku Bwera Nyanji ku St. Kagwa kati nga nze ndi kusomerera nyewu naye nga olwa ka distance za kilometers nga 2 naye nga nze era siri mu ngatto ntambuza kigere paka ba mu senior 5 awo master bwe yakomawo najja n'ajja ekigatto kye nga kimugizeegizeemu nakikugabira era kusomero bakuba endu ne parade batekane bampisa ne ku parade mujje mulaba omuganda ayambadde engatto baali bakumanya oli muganda mwe oba watuleetera n'okutuloza nti abaganda eri tebambalanga kirabikooba mujje mulaba omuganda ayambadde naye nga nange empisa bubi ebigere bituuyana ebinuma era wiiki yasooka yampisa bubi baana nga sizanya mbeera nyimiridde bwe nti nga mpulira ennyiga naye nensoma senior 4 nengimalako netugenda mu senior 5 kati bambi sente batuuka mu second term sente nezikola ki nezikendera bangamba biganye kati oba osalawo okugenda okuddayo eri oba osigale naffe nendabanga okusigala tekijja kunkolera era decision nagikola kumala weeks 2 nga nerowooza wamala okulya nebagaba nembabulire ti sijja kusobola kanzireyo ebangambuddeyo nti kale nkomawo bampa sente nga nkomawo ntuuka wake wa taata wange oyo nabeeranga sanga n'abaana be nalekawo bakuzeekuze ku kyalo nga abantu bannyaniriza kati nga nnoonya wentandikira obulamu taata ngamba mukwano gwe Senfuka ali Kampala eyo akola genda omunoonye. Senfuka yani? Yali mukwano gwange ku kyalo. Olwo azze mu Kampala. Ali mu Kampala. Omukyalo taata ono ogenda okudda ng'akyali we mwabeeranga. Wakyali. Era omanyi ye taata wo? Ye taata wange. Tozuulanga nti maama oto? Kakati kumbeze bwe nagenda eri bambi yakola okunoonyereza. Taata ono? Mama nyumuizo kuba muri mu group awo ne munda naye omwana oyo bano mwana oyo gwe nina awaani kati bamugamba ti omwana bamuwa sitole yonna gye yava gye yadda ngo yali mwana wa gundi yafa omujjukira nti eno muziika namuziikako kale oyo mwami taata yafa nti kwendi ku kyalo naye nga tomanyi ate mama yafa ndi Bushenyi eyo ng'asoma. Maama yafuba okumanya nti okyali mulamu tiyakifaako ye yalowooza embwa zaakulya bwe yakusuula yaddawa ebyo Yansuula abakojja bangamba muyagenda ku loodi toolo ng'atunda kasooli ndowooza n'agenda n'ensi sijaga n'apaala ne n'agenda n'ensi amala okukusuula addukira ku loodi toolo mu Nnyendo atandika okufuna kasooli obulamu ate bweyongerayo taata ye simumanyi taata naye ndowooza simanyi kiki yalowooza oba yalowooza ate simanyi kati amalalo ga taata manyi gye gali bulungi nnyo ate agamba nagumanyi kati ngenda okuzuula ebukojja bakumanyi kati bulungi nnyo banjagala ate bujjajja nabo banjagala era baganda bange tufaanagana bulungi banjagala nnyo 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 nina mwanyinaze sita wange Maama Kimbo wanyina Nalwanga olwoosi mwanyinaze Namirembe bali luddawa omu ali Nsambya mukyala Maama Kimbo wayeje yali afumbira ku kyalo kwennyini mukyala agisembuuze yasiramuka banjagala nnyo nnyo bambi mukulu wange gwenzirako bwe nali badde nzirako kuba nze nali nsembayo mu taata kusinziira nga bwe biri mukulu wange mupoliisi akolera ku Mitiyana Road kitegeeza tokyakwatwako amateeka gankwata bwe bagira ngo okuba essimu abo baaba wa traffic gali wango Vincent mwagala nnyo bambi kakati omwami yagamba nti munnaali eyo Kampala eyo nga mbuuzeewo ngamba wakola bwati ne bwati nga bandagirirawo nga nninnya takisi nga ntuukawo naye Simon nsanyusa okulaba nti kale boozi ng'ekwajja ngamba omanyi nti omugamba Senfuka ekindeese njagala kukola nange ate nali ŋŋaanye ddi tajja kuwoza mmotoka anjoza emmotoka najoza emirwezi ndo zange 3 kati olwo gwe yali akolera boosi we n'amugamba omanyi nti
njagala muntu anyamba ku tota ekibuli waliwo oshingibbe yenzugudde njagala muntu agenda ogirabirira senfuka nga awayonze ngenda kibuli nga mbeerayo nga nkola ebyokoze obiyizeemu mbiyize olwo natuukayo nkola ntuukayo nze supervisor waawo natuuka ndi mukulu natuuka ndi mukulu ojjukira embeera y'ekyalo kyo bulungi omanye ennaku yo ekitusumbuwa kyekyo ekisinga obukulu omuntu kati kino mbalaba abantu bangi omuntu atuuka e Kampala ng'abadde mu kyalo neerabira lumonde gw'abadde ali n'atateekateeka omuntu n'ava e Uganda n'agenda ebweru neerabira embeera gy'abadde awangaaliramu n'atandika okuliyetinga obulamu obulungi obw'akaseera n'atazimba musi manye ennaku yange ekyo kwensibira nenga nkola omusajja nga njagala yali agiddukanya kati ne management nayo ng'ensiima nga bagamba jamu tuwirizeeko kati ababeera bantu matuma tugendeko naffe mu banka kola bwoti manager ali nanga jamu balireko ssente yalaba abwandikamu ssente alaba zibalansi nga ngamba omanyite njagala kuyigiriza amafuta owa total petrol station nga njigiriza amafuta obulamu bw'obutuufu mu Kampala obutandikira ku tota ekibuli munaye nga tubeeraawo nkola eno nga bwe bantuma kati mukwano gwe yali diira wa tota Namasuba nga mukubira muga njagalayo omukozi omuyina manager mpita ntutula ku mmeeza ngamba wayita amafuta ogaagala oba oyagala kuwoza mmotoka ekibuli nemugamba njagala pampu kikyobala onyiga kwata ku ssente zitya ndaba baba wa ssente baba n'akasente simaati ate limbeera mu mazzi nengamba bakuwa 5 eserendezo moloka yalinga ya 5 nengamba ngenze kutufuta muloge ngenda kibuli ngenda Namasuba nsangayo madira yali mukyala bambi nga njagala dira yatya agiddukanya abaddiddukanya babayita badira dira na katilo olimi ku buli petrol station agiddukanya abeera dira kiri nkyogere nti yabeera nannyiniyo dira oba yabanga yaba ya company station eba ya company nga yagizimba ate kino kibangamba kati in fact kankujeko kati ne kumulamwa nti Lugonvu nsobola okufuna ssente nenzimba petrol station yange nenkwatagana abashiro ne bagi branding nga bampa amafuta era mbaddiira kati era obaddiira naye waliwo kibayita dodo biwanvu simanya ddiira owned company owned okitegeera tetunatuukayo amanyi tegannatuuka kakati olaba ddiira nga ovudde kibuli nti mukyala nga njagala nga mpa ne ssente z'okupangisa ennyumba myezi 3 ekibuli wali obeerawa kati ekibuli nali nafunayo omukwano gwange gwensula naye kanaabe munno tusula ffenna kati bwe nadde eno nanfunira omukyala obulamu bukyuseemu naye nkola ne banjagala nnyo awo nga banneesiga nnyo omukyala nga ne mu banka mugenda mu banka ekatwe nze mbankinga ssente naye nga tonnamanya buzaale bwo sinnaba naye nga taata ye akitegedde alinda lwe naagenda annyonnyole nti musonyiwo gwe wali oyita taata ye nga ategedde agamba nti mwana wange sinze kitaawo fumitembozi katubeeraawo nga ntunda amafuta nga nkola kati nga nsabayo kolivu yali ennaku 3 nga nzirayo ewaka taata ngamba eti namuga bampadde ennaku 3 mpumule ndeese n'ebintu omugaati kasukaali kasabbuuni ozzeeko mu kyalo abaana be waleka mu kyalo bandaba nga serebu ndi wakabi nsubuga sayimo ogendedde mu canvasi timunnange nga taata ekiro nga manya byaga twogereko ekiro amayikale ti bebaka tudda wanyumiza emboozi anyumiza kina anoonya bwakabaza akayingizeewo nga taata Simon enkubuulire nti gundi ne gundi bamanyi nti taata bwe wali omumanyi tisoomami mutwaziikedde tomuziika wa gundi nti weye taata wanje lina mukati ebiseera bisinga titumanya bwe kiwulikika okujja nga tumaze okukituukako ne tukyewulirirako bwe kiwulikika abantu bangi tebamanyi how it feels okula ng'omanyi kitaawo mulala ne baga nti sinze kitaawo wawulira otya nga bagamba nti tozaalibwa mu lujja luno gwe muwakulira omanyi nti mwozaalibwa
nasooka ne mba nga aloota obuloozi era kiro sigenda kyerabira mu bulamu bwange byebimu byosobola kwerabira mu bulamu bwange ne mugamba kiki nagamba gundi netumulanga mufaanagana ne gundi otandika okusika ekifaananyi ono abaana abo bo baali bakimanyiiko nti oli muganda waabwe omu yali akimanyi taata yafa yali ategedde muwala ozabola amaanyi gaba matono taata yafa ategedde nti oyo mwana wange baaba oyaŋŋamba ngu taata aloba yali akimanyi bambu yalinga ayogera nga waliwo ne muganda wamwe oli muganda wamwe n'omulala eyo ate kuba yali ategeera okay agamba gye bakuzaala yoyo taatawo nga naŋŋamba nze abantu bannyumiza kuno ku kyalo ne baŋŋamba ne maama wo bamuzaala kasaalo eri wansi kati kwolwo lwomanya nti lindako n'okujja ku toto kimanyi wajja omanyi jjajjawo ya maama wange naye nga kati bateeka okuŋŋambagamba si maama wo naye nga nze nga balimba ogwe nakula mmanyi ye nga tusula mu buliri obwo wansi twalina kitanda temwalina kitanda twebika nze n'ebika bikunta mbugo embugo ze n'ebika kati osula otya sisula buli nsula bulungi kyekintu kyeŋŋamba abantu nti obulamu bwe tukuliramu abantu bengi beebuuza nnyo nti Lugonvu ajjawo obuvumu abujja ku background ye nina omuntu gwe nali ntambula naye nanga naye mwami Lugonvu mwembeegomba temusanze bizibu kati gwe bakuzaalira mu famire engagga n'osomera mu masomero amalungi kati olabika olina masters ne mutunuulira naye nyina mugaya ekintu kimu nkisa kya Mukama kubanga bw'otandika obbanyumiza obulamu bwe mukuliddemu bo nga baali bulungi nnyo kakati aŋŋamba ne bataata nga naye nti mbadde nyinamu ennaku ngazi izo naye kankube ku mulimu banyongenda ku ddala bbiri ensonga tuzimalirize olwo ki kyoyagala okuzzaako kyenjagala okuzzaako kumanya ddala kituufu yanzaala taata enkera nga twesitula nga tugenda wamwannyinaffe oyo ng'atwaniriza bulungi nnyo taata nga mugamba ono omwana mumanyi ti nawe omwana muganda waffe atufaanana okakasa ng'annyaniriza bulungi nnyo nga njala kutwala ne mu baganda b'abalala kati nga ntwalako mu booluganda abasookerwako awo nga bantwalayo nga bandaba nga bannyaniriza bulungi nnyo nga bannyaniriza kati nga tugenda ne mubakkojja ate kati mubakkojja saasooka kimanyirawo nnyo saasooka nnyo kiteekako nnyo mutima nti bakkojja naye nkitaddemu maze kuzaala abaana ate abaana benzaala bonna bafaanana bukojja nkitegeera era omwana wange omukulu naluyima baŋŋamba ono maama we yennyini wazaala maama we yennyini weezaala kati wakomyawo maama akati nga tugenda babuuza sina baganda bange ti baganda bo maama we yabazaala bali kyabadaaza eyo bali bameka nti bali bayo 5 gw'omukulu bo baliyo 5 gw'omukulu gw'omukaaga gw'omukulu waabwe konze kale kati nga mbeera awo naye yafa twamuziika mangu biki kati nga nga nvaayo nina obusungu bwange azira tamugala atawe bali kunnoonyeza kika naye era eriyo nasigendayo ngenda wa taata wange ate ekirungi ekyankola obulungi ono omusika bamwita mubiru ogamba mamba ku mamba gwensubuga era ye taata wange naluka nekiseera okubanga mu biwandiiko byange gwempandiika okitegeera father's name yes mubiru Dominic era gyali anjagala nnyo eka naye maama anjagala nnyo ne baganda bange banjagala akati nga nkomawo Kampala atandika okukola kati nyumiza madamu ku mulimu mukama wange nanga batumanyi baganda abo obimuyitiramu nagamba itisokaso bategedde kati nga mbeera nkola kati wayitawo era ng'emyezi gigyo nenzirako mu kyalo kati bwenzirayo nasangayo abaana nga tebaasomye embuza tayi baana nga tebaasomye anti be baana ba Jembe yagwa mu nnyanja Jemba yaani olwo yali wa ku kyalo yagwa mu nnyanja nembuza kati babe ne maama waabwe n'ennyumba egenda bbagwako
Mbabuuza mwagala okusoma titwagala okusoma mwagala ntitwagala okusoma ngene mugambe mama wamwajje tumugagga njogera gwe baweereranga atandise okufuna omutima oguweerera wonderful abantu tebamanyi lwaki Muhammad Segirinya y'omu ku babaka abadde ab'amaanyi bannange ebiseera ebisinga bw'okulira mu life esoomooza omanya omuntu bw'agiyitamu munenga mama wabwajjanga afukamira sanyisa okulaba Simoni kale munnange Simoni abaana bangambye njagala nti njagala abaana bagende basome ekitokolo gye nasomera yabasomera bali bameka nti bali babiri sente onazijja ne mugayo ekyo kindekere muga taata nti ngenda kuweereza sente ogenda ogambe abasomesa ti Simoni aweerera abaana bano banyina abasomesa be nalinde sei madamu Nabisooli ne Masa Sewufu mugayo gamba madamu Nabisooli Simoni yabaweerera gwe mwaweerera kati yatandise oweerera bazanya nengo taata munneeki yakola ezale wiiki emu nga mpeereza sente ate no sente mmeka bazali banga mutwalo gumoba gumukasangu basoma ngangula na bitabo ngabayitira n'engoye abaana basoma era oyo mwana omubambi kati makanike kayabwa era mugabo wayifunye mwaka zibukano buli awo nakuweerezaayo ebiri ate yamba abalala bali banne wonderful wana mutwala na sasa olamutuusa olwamala P7 ne mutwala mu galaji negayiro wa galaji nangamba kale muleto ojja kumpanga akasente sasa mutwalo gyaliana nayigukkanira kati nzine sigala nga nkola kati mba ndi ku station okwo omanyi bwe tuba tukola emirimu naddala emirimu ng'oyo facing aba customer oyina okuba ng'oli farm omanyi kyokola n'ekirala ng'oteekawo customer service ennungi eri omuntu oyo asobole okudda kanange kye nnakola kati nga nkola bulungi ku mwami nga ngamba negwe nkozeeko bulungi nkutwale mu sheero oli ku toto nkutwale mu sheero kubanga shere singa toto ne mugamba ntwala okuba ennaku zino ndaba Starbucks eresa amaanyi wandika application yo tole ku toto Lugogo bypass ushero Lugogo bypass ogimanyi konze njimanyi nenga simanyi eyo abagambe ze nkugambye naye ngamba yandikankira yali mukama waffe kwenye office eyo ku shero era kyamye ku toto ndowooza kulaba service bwekola ki yanywa akulaba andaba enneeyisa abantu gye beeyisa ku mirimu bakimanyi nti esobola okukyusa obulamu kikulu nnyo era woofiisi wookolera awo bw'ogifuula adresi yo omanyi teyina okutuusa awala oli mugezi nnyo eyaba adresi agamba nkutwala ku shell bypass station nga yesinga mu shell oyo zonna zonna naye nga ntuukayo nga ngamba Edimasi nga nsangayo manager bamutajja maalo nga mugaba bampadde ebbaluwa eno nzije mumpa omulimu ani akuwadde nga wasomako ono yakuwadde nti kale wadde okolewa nti ku toto banaakukkiriza nti tebajja kugaana nzalyo nga nnyonnyola madamu ga madamu nti maye simanyi kuliiba nga madamu nti ndafunye omulimu banfunidde omulimu ku sheero naye bampa emitwalo aga madamu yaddampa oba yalyampa oba 9 bambi nangamba sheero ngegaba sente kankuwandiikira ebbaluwa ku recommendation omukyalo yakyali ejaali era yabivaamu nga ngenda ku sheero nga nkola nakolayo emyezi gyali 2 ku pampu kati ripoti nga zibakwedde office oyo mwana akola bulungi bamukuze bamufule supervisor bamukole supervisor serious nga tebankuza nga bamufula supervisor kati mu sheero tubayita bakulite masho wakayimba bakayita nti mujjukire engeri gye twava mu kyalo nga ffenna tulina apaalo nga tuzze mu kibuga tuyiye nga Simoni House Boy Lugonvu asula mu kazige wa basi kati munenga nkola era Lugogo yakyusa nnyo obulamu bwange nnyo office supervisor nyambala essaati enjeru kati bwe nakola katwalinanga nezi semina tugenda mu semina ne tusoma ne batusomesa bena shero kirabo gye batusomera batuwe mpitira waggulu nnyo serious kati bakolawo quality marshal club banfuula vice president waayo mu Uganda yonna atutambula ku ma station okulaba service bwe ziri bana mukoze bubi kino wano muli bakyafu kino mukirongooseemu shiro nga batwagala bwe batyo era madamu Josephine Namatovu mwebaza nnyo oyo aba mama wange bankuza nanga aba mama wange kuba ne mama wange wanga
kati tuli ba Luganda kati ne Jamaalo Kironde Saalongo nga banjagala nnyo ngamba nga banneesiga kola kina Simon waali Simon kasitajaali okitegeera kyo kijja kugwa Simon wakimaliza nakimaliriza njukira abantu benasinkana ab'enjawulo eri ba cooperative people babeerayo Lugogo kati munenga mbeeraawo kati twatuka ekiseera nga mukama waffe alina ne station eno ey'Ebusega abandeeta Ebusega kole bana lina ate ensula kitemu nabannyonnyola nazimba ne baga lwaki lwaki wembe lindako bakusula olina olunaku lumu n'okula up the age of over 20 years yes nga tomanyi maama wo tomanyi taata wazimba kitemu oli landlord mwabatunyumiza nti mwakulira ku bakuli nga kati okyapangisa bukesa mbagamba nnyo nti obulamu buno tosobola kusalawo nkyayo lwaki nalese Simon nakusanga ku Shell samumanya nasanyuka nnyo nze muntu simanyi bantu bwe bandaba era nakuwala nnyo buli lwe mbasanga ne mundaga nga ow'ekitalo sikyagala mwana wa taata wuyo until when this guy came aga nina story yange muganda wange life is a journey. You today cannot decide your tomorrow. Your background may not decide your future. That's right. Nabagamba osula kitemu. Osula kitemu bangamba kale ne banteekaawo. Kati before that akyali Lugogo nasanga obuzibu mu kyalo. Tabamu bamanya nti nyamba bali abaana. Buli omu naddukira gy'oli. Nga sina buyambi bw'amaanyi. Kati kubanga nina n'akabokisi kange nakaterekanga kya kijjukizo. Anteekamu enfunye ye 2-3 nenzimenya abaana badda kusoma nengula ebitabo wensobodde school fees abateesobola ne mbaweerayo. Kubanga yalina abaana 2 batuuse 7 n'obwa nti oli maama we yafudde batata we yafudde bajja bagwa nnyo mu nnyanja kitegeera kali n'empula ate ng'obuvunaanyizibwa bukoze bweyongedde ate ndeka oli oganda okangatteko 10, 12, 13, 2 kati nafuna mukwano we nanga ne mumanyi nti wali badde owandiisa ekintu ekyo mu mateeka kane nnoonya erinnya ly'engendo kituuma ekyo kandi kituuma n'esooka nga nkiyite Nakatudde Foundation maama nenga banakiraba bubi ate okuba nyinamu eddiini ekituma Hand of Grace Child Development Center yampa certificate ku Gombola nengenda ku district ne bakyapulovinga nembeera nga nyamba naye nga siyamba nti nina era mukama wange mutawaanya nnyo bosi mpayo advance awo ojja ku musaala gwange mpozi n'abantu ab'olubatu gwegende nga gundi nyamba nakuwaayo 5 kati mu covid nalwaza abaana 2 covid naye nayita mu mbeera enzibu ennyo kati olinayo bameka kati nyina abaana balinga 37 ninako n'omulema ennaku ze twamugulira emiggo nagenda emulago nenfuna emiggo tumuwa emiggo mulimu abantu abasobodde okunnyambako era mbeebaza nnyo. Lugonvu show ebawaddeyo emitwalo 10 kata tuyanze sebo sinzaali obulungi naye tuyanze sebo tuyanzege batandikirawo amina tata sebo neyanzege kati ekyo ne kimpa okubanga nyina okuyamba sikola nzekka nina abantu benkola nabo kwasobola kuddukanya kintu kino bwomu nyina abantu abanyamba kuba ndi eno lumuka nga omanyi emirimu gikwata tusobola gandi kyasigenda kukola mulimu sigugo naye oteeka y'amaanyi nogano gundi n'okuba akasimu gundi genda olabe kino bangayo mwana mulwadde nguze ebitabu bitadde ku mmotoka ebireeta bibagabire nde nfunyeyo engoye 2 twale gwe nalaba talina lugoye so ebintu ng'ebyo kati okola mulimu ki right now era nkyali ku mafuta Busega ku Shell ensangibwa kulaba era awo
tukakabiza emirimu nebaza nnyo management yawo enyambye nnyo enkwatiridde nnyo kubanga mysterious mpayana madamu bera tukwatagana ubwo ati munaye madamu jalo ka advance nakakuwa nokaddusa olumumba nekano ne bayomba akati tukiriwo ogulidde baana bwe buzibu bwe tuyina simanyi waliwo omukwano gwange kazi we yamulangira namugamba abaana bo balya mukene balya mikyere mboyamba bawalala abamu naye bakwita kweraga kituufu oyamba babalala nga baba balya mukene forgetting nti gweyambye abadde amazinaku bbiri talya gwowa asobodde okulya mukene ate nga asulana mu masanyalaze ekimu ku bitusumbuwa nti twagala nnyo okwekkusa kituufu kyekizibu kye tusange omusajja bw'afuna ssente waka mwagala nnyo mumukikinale mulowooze nti muli bakatawe naye that's life era kyenkola nti abaana bange bwe mba ntwala ebintu ebyo nabo mbatwala abangi ne balaba daddy olali talina kino nti kasi nga banamulekedde kali akapale kange akanfuna ne mugamba olulala ojja kukaleeta n'abeera ng'akola ki tujja abaana mu bikomera ekyo kikulu tujja abaana mu bikomera ate n'ekirala katumira mu kamera ng'ajogera ekintu kino guno mulanga eri bazadde bannange mwenna leero wooli ekya toliiwo omwana ono omulese otya tuzadde abaana ne bakula naye tubakuzizza tutya tukuze abaana n'empisa tukuze abaana nga bamanyi nti omuntu aba muntu toyisa muntu maaso fukamira nze wange gye nsula ekitemu abaana bange tugamba anko dadi ninayo zino 2,000 anko gundi yazimpadde anti gundi yazimpadde lwaki yafukamidde ne mubuuza nga batakirabangako kati ekintu ng'ekyo kitegeera so tukuze abaana tuleme kuleka abaana bakule abaana tubakuze tubabuulire abaana babe n'eddiini oba musiraamu abeere musiraamu bw'aba mukatuliki abe mukatuliki oba muprotestant amanyi okukola ki mu kutya Katonda naffe ebintu byetukola olumu nti okutya Katonda kutuyambye nnyo bwezala kino sijja kukikola eddiini tekindagira kino nkola kyaki lwaki ensenema zaamu abamu muyina n'abamu nti bazadde bamwe babaddewo omwana jaga taata nga teyakola kino kintu nze lwaki nkikola maama teyavuba banneiba ze lwaki mbavuma so abamu tulina okukola ebintu nga tumala kufumiitiriza ne kino laba gunta kikola lwaki nkikola kwa mukama wange oyo Namatovu Josephine yaŋŋamba ekintu kimu nti nsubuga bwe mbanga sikuyisa bubi nga nkukozesa ne bakozi bana tubayisa bubi tubayisanga bubi kati ebusego okola ngani nkola nga supervisor oli supervisor oba quality marshal abambala esetu enjeru bayita quality marshal mukola ki mbalaba nnyo quality mirundi 2 quality service abakozi bayisiza batya abantu kiba tuba training bakampuni teekamu senafe ne training quality product amafuta gali ku mutindo yes 2 are you cheating customer oba customer is cheating you nawe customer osobola okutubba ku pampa esobola okuwa amafuta amangi oba nze nkubba manguwa matono so gye emirimu gyaffe ekyo njagala kwebaza Shero Busega n'abalala muli balungi tuyanza njagala kubebaza no nze ntunulira nnyo ngende wantu nentunulira omuntu ono abamu banneekanga amaze okumpa kubanga oluusi mbeera n'abaana mugamba ateeke mu bwezi gwomanyi genyo gateeke mu bwezi kati aba anoonye essenda mwami Lugonvu n'omanya takikoze lwakuba akikoledde Lugonvu naye osanga n'atali Lugonvu yali service gyamuwadde mwebale nnyo njagala kwerekereza emboozi yeewooma simanyi obugambo obuga nti buno omwami sijja kuva ku Lugonvu show ku Monday eno nga sibwogedde ekisookera ddala ngenda kusooka kwebaza mukama wange neyanzege bino mukisa batono nnyo omuntu asobola ogukuwa nesebo neyanziza nakuwa bubi mawulire gange onsomeko ne gampomera esimu noŋŋamba osobola ne kugamba nsobola so neyanza management ku Lugonvu naawe neneebaza nnyo ne gyewakulira nakulira mu kyalo Busubi kya Maganda mama wange omulungi gyetulidda nabakyali Bulenga wawangalira amiina mutumidde nnyo ali Bulenga yeebadde okukuza obulungi neyanza n'ekirala n'okuba nti oli kyoli si kyangu aye n'omanya nti oli ekyo kati Lugonvu eryo erinnya kivuga si kirungi nnyo omuntu kuzanyira ku linnya lya muntu Lugonvu olikoleredde erinnya lyo yasaba Mukama Katonda asigale era ng'akyali kukumbiddeko
oleme kuyingira mu malala gansi eno nekirala nkuba omulanga bannange era bonna basobola okutuyambako mu ngeri yonna obanga oyo enkadde oba kiki kyonna kyonna asobola okulaba nga atutuukirira n'atubuulira wa tuyinza ozisanga n'obuyambi bwonna obutali bumu asobola okujja ku mutimbagano gwaffe tuli ku www.handofgrace.org oba n'okunkubira ku simu yange eri 779 0779 751 751 669 oba 0702 0702 83 83 23 16 gakyali mu mannya gange naye njala ku process enkola nga nfuna amannya line za project yennyini tusangibwa Kayabwe ku Nabbuta we tulina woofiisi tetera kuba nnyo open lwakuba nti nange sinafuna muntu agituulamu wankalakali nange ekyali ku mirimu naye nga twalyagadde nnyo abaana bano saagadde nnyo basome busome bakome kusoma naye ti sibabeewo n'ebirala byasobola okukolako katugeza omwana aba avudde mu ssomero ng'asobola okuba ng'asobola okukola oba paper bag oba asobola okuyiga okutunga oba asobola okuyiga okukola ekintu kyonna kati nga wennaye makanika oyo mwenyumirizaamu omwana wange naye mugawaayi munne waliwo wana yalwadde n'akuwaayo esatu buulyawo n'agamba kangende mu ddwaliro mulabe so abantu ng'abo betwagala njala nnyo n'okubeera n'abaana bano nga mbeera wamu nabo nti babeeko ne bye bayiga omwana ayiga n'empisa oba kajjukira bali mu bantu banjawulo bali mu bajjajjaabwe mu basengaabwe balabirira naye babeera wamu nsobola okumanya nti kati ono mwana kino kyasobola kino kyatasobola n'omuyigiriza eddiini abe n'eddiini kuba asanga ffe eddiini singa teyali ddiini tetwandibadde kyetuli webale nnyo akadde kootuwadde Simon Nsubuga omwana ow'Emmamba we baasuula nga wa lunaku lumu n'asomera mu bigere paka senior 5 n'amanya bazadde be nga bamaze okufa oluvannyuma lw'emyaka 20 n'omusobyo eyayambwanga obuyambwa kati ayamba abo abeetaaga okuyamba emboozi nga zino oluusi zinkwatako naye abasinga tebamanyi lwaki zinkwatako kubanga nzijukira Christmas ya 2000 gye tutaalya nnyama naye ng'ekyalo kyonna kyali kiridde ennyama ne zinkwatako kubanga nzijukira ekigambo maama wange gye tulidda nabakyo kye yatugamba nga tuli ku lujjuliro twalira na mmanju ng'ewaka tugaddewo nga tukimanya abantu bajja kujja ate obbasanga ku Christmas nga mumulya binyoobwa ebyalimu entula ne katonkuma bajja kwebuuza ki ekyatuusewo twatuula mu kayembe mmanju awo mu nnyumba yaffe ey'ettaka n'atugamba baana bange mugume mulwane nnyo okuggyawo ebyafaayo bino tuli kye tuli ku lwaliro kubanga twava gye twava seetaaga kumanya background yo ne bw'oba ozaalibwa mu bamiliyoniya oba babiliyoniya oba ozaalibwa mu Kampala oba oli wa mwana wa minisita oba oli mwana wa mukulembeze njagala kundaga kyoli ku lwaliro tonyumiza byafaayo byonna gy'osibuka njagala kumanya gwe kikyoli abantu bano batuyamba nnyo okuba nga tuzibuka amaaso n'okutulaga nti bisoboka n'okutulaga nti gy'ova si kyekikulu wabula osobola okufuuka ow'ensonga singa weefuula ow'ensonga era singa okolerera okufuuka ow'ensonga tuvudde wala naye Mukama abadde naffe mukulize abaana mu kutya Katonda mukulize abaana mu kwagala Katonda obutakyawa byafaayo byabwe nga bakweka bikweke bakyawe ebyafaayo byabwe nga bakola nnyo okussaawo ebyafaayo ebizito ebibikka ebyafaayo ebinafu kati nkibagambe nti nze Christmas yaliwo ne tutalya nnyama naye temukifuddeeko kubanga muga nti Lugonvu obutalya nnyama tegakyali mawulire kitegeeza nti nwanye nnyo okugya ebyafaayo ebinafu nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byereere